obulamu kubanga bangi batwala era atwala buli kiseera atwala era yatutte olunaku lwajjo Alhaji Luna Mwanje Buteesasira oyo yamututira bamuzisa olunaku lwajjo oyo no yali munnamawulire akoze ebbanga ennyo yakola ebbanga nnyo ku Radio Uganda ku UTV oba UBC era musajja mukulu oyo abadde awangalya Kawempe Mbogo olunaku lwajjo bamuzise Alhaji Luna Mwanje Buteesasira yakolanga n'abasajja bakulu nga Alhaji Nsereka Abdul n'abalala bonna abaali awo mukalazi baani naye nga naye yagenze wakati awo ate Wanupu Anthony Wameri naye roya waabwe abadde akuyamba roya mumanyi Anthony Wameri mu kulonda awo yali nnyo ago naye yafidde mu America naye agenze segedde n'abalala abafiriddwako abo tubasaasira nnyo mugume Katonda yajjawo yatuwa era yatwala era feri waffe Butamba tugamba tewali kyakola aba agenze tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tewali kirakyozza nako genda bugenzi muzike munnammwe temudda na byakunoonyereza ati yonna fenna gamba lyekubo era batadda mutawane we ne munoonya sente z'okunoonyereza muzike buzisaye tugende mu maaso kama batutte ne ripoti z'okunoonyereza tewali gye yali evudde ekyo kibenako gamba singa abatakkiriza yatakola ki yatagenda kale tubenga kuvaabira sina kulya kati kuvaabira essawa yaabwe kubanga nzijukira ebiseera ab'ebivulu we baalya Christmas ne bagamba bannange eno wajjudde egondi wajjudde eri wajjudde kakati nga ab'ebivulu mwe muyoola abayimbi nga be bayoola kati essawa yammwe abasomesa n'aba headmaster naye ensi ebalaba ojjukira baali bakaabira Dorah mutwogerekaawo mutwogereko omusomesa ali bitukuba buloka mazima geyinze nabivaamu ebyokusomesa kati ani abivaamu tewali ate muna nakasimu wadde kagamba nti neba naye mwakuba obusimu mutwogereko eno kakati fewa waliwo yatunda kalero ebikajjo nabivaamu ndi mandano kalero enzo obusomesa tebukyafuna kati biveemu wali omukyala yagamba oyadduka n'agenda mu lufula yali ani omulufula ye yagaanira nno ssebo yagamba nti abwe mbazaabaza ennyama bwinti toyinza kumbulira busomesa naye kati ani abuvaamu kale tewaba wabi kuba nti buli ssaawa mukama abakusaidi gyakanyuga akasente naye mukole ekyo kye mulina okukola musomesa abaana b'abandi abala mulekerawo okwana abaana b'abandi mulimu batica bakwana abaana b'abandi n'olemera ku mwana n'omutamya okusoma n'omwesibako okitegeera abaana bagezi balina obubina bakomyewo bami mbakwata empola betaga future atambula n'abigula nogamba nakiki mwana ebbira likoma eri mu bbanga mubaleke babe mukazi mwana stroke mukazi mwana mubaleke babe n'abaana mbere bagumiikiriza nabo basomooza engeri gye bawangako mu covid omwo ne batambulako nabo baafuuka bazibu n'ekyo mubegendeza asomesa mbere bakakkamu ate n'aba senior women mwogere n'abaana nabo baafuuse emisege mulimu amasomero sijja googera Sirajje omukulu yangamba Dr. Chimba owa Kampala School of Health Sciences n'agamba nti mulina ofunayo time nimbayita nimbagamba muve kati academics tustadde wali era nga size muliko mba mwogera nabo mubagamba bannange respect discipline ebintu ebikulu nnyo patience ebyo mbibagambe nti ensi gye mugendamu bino byebiriyo tosuubirirawo abamu bajjanga basuubirirawo tekikyasoboka tosuubirirawo ate bantu betegereze basomeeko osanze Josephine ali ku kamera amazewo emyaka nga 10 wabula oyagala mulaga nti talina magezi tategeera balinga tebamugobaawo tolaba nti oleka ekyamu mbayigirize okwetegereza tebeetegereza balumba bulumbi senior women mwogere n'abaana okugana n'abaana kikulu nnyo naddala abaana abawala kubanga waliwo abaana gati libido kyeki nga takimanyi ngamba abaana libido kyekyo kivunula kya mu lulimi nga kasagazi ate ekyo kyesitaza nnyo ate gwolese kibi nnyo kyolese kikambwe kakati saboza ekyogere ki olaba gwe yasooka ku nsi kikulebye okiweleza wange mbuziza muyaye nfudde kakisito kati bakyogera batya kangambe abaana abamu abawala balina ekizibu yaga nti obwagazi bubasusseeko olinanga oli adde ateesanakaba nti tukuli tukiyabadde akudde munesimu bana abaana nga basusse obananga nti alina ekizibu bwagazi bumususseeko nakati waliwo solution gye bakola akawunga bakagoyezaamu basigamu kutufuta tisefula gye bagenda okufumbamu emmere basigamu ku mafuta obwagazi bwa mmere obwagazi bw'abasajja bayisaamu ku mafuta abaana akawunga ako kakkakkanya
mubawala mukakaka mubamu olusulu amafuta ninga nti ngacho mbadde sitimanyi kyogede sitegedde amasomero galina ekizibu girls schools agamu galina ekizibu kakati olaba kati embeera ngeyo abaana abamu babeerawo nti alina ekirwadde nti ki ekirwadde ekyo kale katukite hysteria kakati hysteria yateba ngo ejango omuntu ali mu love already bajingiramu omuntu nga sibonna abaana ejango omuntu ali mu love already simanyi nange bwekijjukira nnyo nga tuli ku ssomero ati abaana kati bakijjawo abaana bakijjawo kakati kitegeeza ki nti omuntu oyo agamba nti no ye yaba waggulu nnyo muwe ebyokukola mufuule bize temuyinako nnimiro eyo waliwo kalikulamu empya eraga nti mubeera bize mubafuule bize mubatabula omutwe ogenda kulaba nga tetakyali bwatyo esimu ze zireese obuzibu esimu zino balaba ebya tiktok balaba biki gojja olaba tiktok oyo tiktok abasinga okulabikako nga beemuula bawala sanga oli nga yenyenye bwati agira bwati ali tayimba ali awo bwatyo bebibeerako bisaasaana buli wantu ngakubya akagoye kakati kyekizibu ekiriwo nolwekyo puroguramu ya kyanca lwakuno olwaleero ab'amasomero leero ebibuuzo bifuluma ebya siniya fo ababikoze emitima kati gibeeraliikirira okukamala bannange ate nabyo tubimanyi ekize kyekize tolina kyakkola kale mu kyenkya tutegese bwetti era obimanyi na bino buli lunaku olukya lujja n'ebyalwo naffe ku lwokusatu luno mu pulogulamu ekyenkya tuzze na bipya byokka eby'obusuubuzi omukugu awabula abaagala okuyingira amagye eriyo emirimu mingi temutya nti mmundu zokka kakaawa eyaloopa bba nti mubbi olw'okuwasa kati alajana bwe yakubira boosi essimu omwami ne bamugoba ku mulimu omwami ali waka tewali kyakulya n'abaana tebasoma eyaloopa asaba buyambi agafu eyo tugenda kwesigama ku mwoleso ogwa harvest money guno gutandika nga 10 kololo gutegekebwa vision group abategesi n'aboolesi balina ettu lyebabategekedde abategesi n'aboolesi balina ettu lyebabategekedde okubasosootolera bingi nnyo ebiri mu kyenkya ku lwokuna luno ssaawa 12 okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya kyekyo nno kyennyini naye nga mbagamba mutese n'abamasomero abaana baddeyo temukuumira abaana waka naddala ab'S1 S2 S3 bwe batasoma ebibuuzo byabwe by'S4 biba tebiriyo kuba kati osoma max zigendayo era ffe abamu success card ogimuweerawo ng'ayingidde mu S1 success niyo S4 exams kuba max baba bazitwalayo kati bw'ataagenda tezijja kugendayo genda muteese bw'osobola omutwaleyo naye nga wakati awo sijja kukulema kugamba nti abakyabbeeza NSSF aboogera ku bNSSF tetusobera nti balina kyebagenda okudda bazoogerako boogezi aboogera ku bintu ebyewunyisaamu NSSF bikyagenda mu maaso nakoma ku mayumba Uganda era mulimu abantu bosanga nga olabanyira nnyo ekyenyi ngolaba naye kaggulo kasuse nogamba nowawanu bannange nga kaggulo kayitirivu nogamba bona omukyala w'amasajja ajja kawwe bannange nga sikinye koleti Sirajje nogamba bannange bano bo bali mu nsi ki ng'omuntu anyirira bannange ogenda otulako nga Sirajje ng'engatto ze zibagamba zolaba mu firimu nogamba bannange essuti emututeketeredde matiriyo oba nga tosobola nagikwatako naye nga matiriyo yeeyo nogamba bannange bano bo bakola wa niwebuuza mutima lugamba mukama katonda wange ebyo nabyo tunudde byo baso omuntu asooka okuba nabo naye ogenda okutuuka ebweru mu emmotoka gye bamuggulira gye yajjiddemu ng'otandika okutuna emipiira nga minene nnyo nga mirungi emmotoka ogyerabamu bannange ogenda okulingizako munda ng'onnyogogerawo nga wakalingyagiramu omanyi nti motoka ogirinya nga alinnya amadaala nebagamba kati alinya akadaala kasooka akadaala olingira motoka agenda ogisimbula nga kyusa amaloboozi nga 8 wano kigenderedde buno saidi mira buno bubako nga buna kano kakyuka eno kano kakyuka eri nokaba nange emodde eba ya mwaka guno ono si 2023 si mwezi gwa February nga ya mwezi guno bannange ngeri abakagikola bagiweereza ye nga yagirina uli angamba oba ogivuga bwoti ngegamba totawana ejjinja etonnya nokamba totawana tutuuka
ate masawo labikanga driver akoye ye mulaba era bote bakwata masimu nga boogera omuntu nga bakubira boogera boogezi oshegedde esimu tebazikwata era poliisi enza bakwata masimu yayogera boogezi eba esimu yekwata iyo muli ebeera kugambikira okulaba egamba the GP we're going is blown the weather is changing tukaba nakiri mu firimu wagituulamu nze munaye mbala musako ate kati nze munaye kati mpala nabaki kati woliranye omwavu weranye mugagga ozituulamu ate zange ogiraba wano Dorah nkutidde mikwano gyaffe atula ne muruka zaabwe mikwano gyaffe kasitagola wali nabiko nga ngipakinze wano mama mulya ssente nabo yenzi n'emmotoka nnina mulya ssente nabo mama tulya busamambiro munange mulya ssente zaffe munayo sinze tobitabula notamuruka n'ofuma nakagenda kati wakutemerayo ate oba okoze eki agakwata muttaawe mabego gyewo kabbando jawo akebiziki nga bagumu baa ne bando za milioni 5 jawo bubiri ogende kyayinza okukola kyebatera okukola agamba genda mulayini batandise okusavinga before gifunayo weeri baba bagitandise ogisavinga naye wano beba abantu baffe naye katukireko ekyo kakati wakati awo mu parliament saabawolereza wa gavumenti yagambye yagenze n'abaloopera n'abategeeza bannange emisango gy'obwenzi ffe tetukyalina ng'egye tuyinza giwoza tubadde tusaba obwenzi mubijje mu misango Uganda katonda gyobonereza Uganda eno bagambye obwenzi babujje mu misango kuba bo gibalemye okuwoza tebalinza kuleeta bujulizi bwabula dda era abamemba bapalame basese busise ne bagamba nti ndowooza kyekyo kasooka tuwulize eggulire lino naawe osalewo kikyonoosoba ojja kuliteesaako tulabe 0772481593 0772481593 bwe kitino ye bwe yaloopye nti tebakyasobola bakireke katugendeyo. Jonathan Muwaganyo omuwabi omukulu mu ofiisi ya Saawa wa gavumenti asabye Paalamenti nti mu kifo ky'okukyusa etteeka omusango gw'obwenzi gwe gusaanye okugibwawo mu mateeka ga Uganda nti kubanga gubafuukidde obuzibu mu kuwoza. Agamba nti okusingisa omuntu omusango gw'obwenzi olina okufuna gwe yali naye mu kikolwa eky'obwenzi amulumize ekintu ekizibu ennyo. Adultery is an offense between two consenting adults. Where one is charged, the best witness to testify in such a case will be the other party to confirm that a specific act has really occurred. And in our view, it is very unlikely that the consenting opposite party will cooperate with the prosecution. Omusango gw'obwenzi gwali gwasazibwa mu kkooti oluvannyuma lwa bannakyewa abalwanirira abakyala okwekubira endulu mu kkooti nga bagamba nti ate etteeka ku musango guno lisosola abakyala abafumbo tikubanga abaami abafumbo bo tebavunaanibwa. Wabula mu nnongoosereza eziri mu Paalamenti gavumenti eyagala etteeka ku bwenzi longosebwemu livunaane n'abaami ekintu Ssaabawabi wa gavumenti John Francis Abodo kyawakanyizza ng'agamba nti amateeka bwe gati tegeetaagisa ku mulembe guno. Kati ababaka Katyoka n'abasanyukidde okusaba kwa Ssaabawabi wa gavumenti okuli owa West Budama North East Fox Odoi ng'ono akinoganyiza nti etteeka lino teryetaagisa nti kubanga yeetalina buzibu na mukyalo okukola bwenzi omusajja yenna kavuna bakkaanya. That my wife has a right to have consensual sex with any man of her choice. Like I also retain that right. Mu ngeri emu Ssaabawabi wa gavumenti yasabye Paalamenti okuggyayo emisango egiri mu mateeka gasazibwa mu kkooti mu nsala ez'enjawulo okuli ogwa kirereese ogw'okukuwa enkuŋŋaana n'emirala egigwa mu kkowa eryo. People who are serving sentences where the laws have been repealed, but they are serving legal sentences, legal, because at the time the laws were not yet. So they will serve. The law does not work retrospectively, so they will serve. But at the same time, we shall have people who will continue being charged on those. Those are the ones we should be worried about. Era Ssaabawabi wa gavumenti Abodo ayogedde ku misango gy'ababaka ba Paalamenti Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinnyo kandalidde mu kkooti n'akiteeka ku siga eddamuzi eritanateekawo budde bwagguulira. The MPs who are serving sentence because of investigations, because of DPP, no. Actually, for us, we already committed them.
We already committed them. When we commit them to the High Court for trial, which means investigations are done, we're just waiting for, we are ready, for us we are ready. We are ready to hear their case, to want to present the case. Twogedde ku kyoga nti abantu bangi bali mu kkomera babasibwa mu bukyamu amateeka ge babakwatiddemu tegakyakola nti ofisi ya DPP ebeera nnyo n'emisango mingi naye nga tulina okulaba nti eddoboozi ly'abantu livaayo. Obedi Lutale mulekyo nakasibi bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kakati ndowooza ebintu mbiwulidde abodo bwagambye ye bwatugambye mu mbeera eyo bwe tuba tugira mu mbeera eyo. Okay. Naye kale kati mwe mulowooza ki osobola oteesa naffe munaffe nawe gwali eyo mangu chap tetubanga tuweerezayo endowooza yo naawe eri ensi eno kubanga ezaawo zo mwaziwulidde. Kakati abodo yagamba etteeka balijjeyo. Kubanga kumala budde nti kale wona omutangira ono atagenda kubukira omulala ate era ng'okiraba kumala budde kati omuntu toli mu mutima gwe tomanyi byayagala tomanyi byalubirira tomanyi kimusanyusa ate amutwale mu kkooti bamugambe kyusaamu ku bikusanyusa Kisto ontegera bulungi ngenze mu details Kisto kyusaamu mu bikusanyusa omanye nti oli omukazi gw'olina sigala naye era Sirajje asigala agamba boogere naye nze manyi kyenjagala era nja kinoonya ate kati ekintu ekisanyusa omutima nekikyamula omutima tetukirinako buyinza liveeyo liveeyo kumala budde anti obwenzi sikusanyusa mutima oba olina eddembe ly'omulala lyoyingiridde obwenzi businziira ku ki circumstances zetolodde abantu abo gosibo ziraba ebintu bizibu nnyo ebyo abateeseza ab'empi bali mu kibuga mu byalo banne ekintu kizibu nnyo. Nze nange nteesa naawe liveeyo tukole ebirala tufe ku bintu byaffe ng'enguudo abantu bekye abekye tolina kyakikolera ekyo kireke kya butonde kibanga kuzaala nti muyimirize nekyo zironya emunya 337 teeka gwolyogerako ki Saawa wa gavumenti yagamba abodo yagamba nti fe abajulizi netubayita oliawe ku munno obujulizi abula kubanga bombi ababa bakikoze tekubaako munnajja kulumiriza munne nagamba nti Foxole nakati banne era mutawanira bwerere kubanga kijjagaana kibeerawo nga tekirina kyekigasa otegedde oba 072 4815 kyenda musatesa naffe kireke bali baliwoza ne mutonzi waabwe kireke kubawe Katonda yajjo kubawe Katonda yekka baliwoza naye tewali kyakola kale katumulemu katono ndoza ebyo bitegedde tugendeko mu kakaawa kaffe messages zamwe tujja zisoma ze munamuweereza nga namwe endowooza yammwe ku Saabawuliriza ogamba nti ogamba nti etteeka liveewo munnaye tuleme kutawaana kintu kyajja kutambula nokoona ssente zamuwa musolo mu mbeera eyo aba abatadde awulijambya si yebeneeramula ngeramuleeta Sirajje neera abali tebabatanga ngera bakola jambya yebeereramula muntu nkukutte nkukakasiiza bwe nakutwala mu kkooti bijjagaana nga njiwagala kwakwa wagala ya bwerere jambya na ddogo olio ddogo lina control tongolekera muzika sakibivaamu olikiba babugenze kufaafagana muntu kale katumulemu katono tudde ne kakaawa kaffe olunaku olwaleero lunaku lwakuna harvest money wanca lwa 6 ne Sunday ffenna tubeereyo tumulemu tudde Ebbeeyi y'ensimbi okuva mu bibanda bya Kampala dola ya Amerika bagiguze 3,527 ne batunda 3,734. Pound sterling bagiguze 1,199 ne batunda 1,525. Euro star bagiguze 3,746 ne batunda 1,440. Kenya shilling bagiguze 2,6 obutundu 99 ne batunda 3 obutundu 67. Eya Tanzania bagiguzemu obutundu 27 batunzemu obutundu 99. Ate amafaranga Rwanda baguze bili obutundu 28 ne batunda 4 obutundu 95. Kakaawa muchenja yakakutusiddwako Prestige Magellan.
tuba tuguse ne kakaawa kaffe bannaffe aba Prestige Margin Chapa General Enterprises be bakitutuusaako wali mu kikuubo tugamba ka Prestige akateekeko mu buugi bw'obanga embeera eganye nnyo sukaali abuze teeka Prestige mu buugi akajiiko jiika ojja kulaba nga bukyuka akawunga ako obuuka goya kagoyeze mu Prestige ojja kulaba amazzi ago ne chapati ne cake bakozi ba cake Prestige agenda ate gendera nga abantu boogera ku kintu tokifuusa maaso kikole golabe kinaava mu sabuni jama wa muti mubuuze gogeno Moses ojja tubuulira nti wamma nafadde abantu baŋŋamba ekibintu soliyo byebiriko ebyaffe ebyedde ebyobuti kigule ojja kyamupaako mu abaana baba nawe n'abatembeyi genda ku dduuka obuze ekibintu soliyo njala kibikiri ekyaffe ekyedda bajja kikuwa bagambe sabuni wa jama 10 kyokka kitegedde 10 kyokka kakaawa kafe olunaku olwaleero kakaawa k'olunaku olwaleero kagenzebwe kati nga tugamba nti gomutesa waffe enamba ya studio eri 04433787 kokuba atosemberera tv okuba mangu kubanga bangi aba bakeddekeddeko competition ekiri okubaawo naye nga ate omumessage asindika ku 077 2881593 naawe ateesa ku kiri ojja kutisindika tujja kuba tubisomedda 077 kakaawa kaffe kakati omukyala uno munange yalopa banti no mubbi naye nga okulopa banti mubbi omukyala yamala funa bujja nga omwami afunyeyo omugole obujja obwo mbumulina bangi nnyo abatuddeawo era kati bwe zaavaako n'agenda ewa mukama woono bwa mukama wa bbaawe namugamba owange bba wange ababba bawanga ababaze kugamba togamba nti sagamba bwatyo munange gyebyaddiridde ng'omusajja tasigaza mulimu omusajja ne bamuggyako omulimu kati omukyala alajana mbu talina school fees era gyalopa mwe ku buyambi kakati ebyo bagamba obutalowooza nga tonnabakola olina okulowooza nga tonnabakola okubako tooki ewala nogamba onabba zaleeta zinyamba kyenkanaki ekokubanga ye kali akoze kikyamu kituufu mubbi naye zaleeta zikuyamba kyenkanaki ye ate era n'omanya n'okibala nti bw'onooloopa ofunamu ki ekintu ekyo ze kigendera nnyo Sirajje ofunamu ki nti kale ndoopye ngunyiziza ogunyiziza kweri kikuyambye osanyuse ofunyemu ndoza omusajja we yabadde mwenzi anti yafunye omugole yafunye omugole onako sabusungu kati ate abaana kibatwaliddemu lwamaama kati yafunye omugole kangene nguloope gubba sente za gavumenti nnyini hayi gigi maama kamya omwami wange mubbi yabba sente bwezi yabba obumbi bwe buti nowulira nagati ne bamuzuula ne bamugoba akati ono agamba nti ate sente za fiizi ne byatazirina kakati oyo muyamba otya addayo wakamya amugani nali nnimba naye nga baazudde nti wali tolimba ate nabadde ku musango ogwo ngaaliwo egirinze kamya mingi nze nkwebaza okubeera omuvumu nolopa bbaawo batono nnyo abakikola era singa abakikola singa eggwanga lino literedde n'abali awo abampuliza singa okikola ku muntu oyo nogaa ti yabbe n'azimba apartments egindi yabbe sente za gindi kakati wano nno n'ogera n'omulopa era mu bino ebitongole olijja omulopa eddaga afuna oli ate naye n'ayongera n'amulyako enguzi kati noli gwe balopedde naye nga ate naye mukazi wa alina mulopa nti gundi gwe balope ate yawadde gundi enguzi oyinza okusanga layini nga tewaliwo gwe mulope nga owadde munno kyakulya bikiri kakati maama ani alina ensonga kati wano omwami mukyala simanyi kyakola yetondera ebba wetondera ebbaawo mugani nakola ensobi kibi nnyo kye nakola naye lwali bujja bwe bwankoze ekyo kitegedde kakati yawe simanyi kyonookola musajja aba akutunyaga ono ategeera ddi omusajja nga bamugobye ku mulimu kubanga munaye gwe guleeta amaanyi kati yage oyagala akola ati ebirevu bisobola okwezinga biti enviiri nezezinga n'akogga kitegedde yeyogeza yekka yali omugagga n'olaba nga ate obwavu bumuluma nnyo 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 era ffe eri waffe butambula bagamba sabira nnyo abantu bano omuntu yali omugagga n'ayavuwala yeetaaga kusabira kame mwetaaga ekyalo kikole n'okubeera nga mumusabira buli lunaku kubanga aba ayinza okugenda ku kiddako kye mutayinza kusobola kaakati gwe maama simanyi kyoyinza kukola naye kati bano abawuliza bye baba tuyamba 04433787 halo halo yesebo mwebale kuweereza Sirajje ne Dorah kale sebo amanyi n'eddoboozi amatiiki Musa Ouma ennamunga ne Bulijja sinzira kubeera tereka balijjewo naye ligenda leetera abantu omulimu kubanga kati abagagga abali mu paliamenti kyangu nnyo kukwana bakakana kwaba kubanga
bakola yafunde ekinaagulira esatu ate bo bakyagula abakazi kati singa musanga oli bakitegeeza ye takoze kiriya mumunyazeekwamu kirabika bulungi ekiwo mumbeera eyo banyigiriza abantu bagenda leetera abantu obutemu lyandisigaddewo naye nga singa basanga bagenda batyo mulimu abasanga mulimu abebeera gambo kati bwetuta kyokka bakusange alowooza nti bwona ofuna sente nga ziweraku ojja kumuzaako omulala ekyakwako n'alwakalo tamanya kyali si kituufu naye bali baatunya nti tukaliwo wayogerera ate wuno akoze kino nakino kati mugobeere bamusobasokala omukyala bakola etteka abaana afuna omukazi baanawangala naye wenkulaakulana tumiddeko ekyabo wena mungudi atesi yabona bagadde nnyo abakira bona mu Uganda yonna ensaasira abasaki Allah abataase sigadde Ahmed Musa Ouma enamugodi Ouma byombi abiteesezzaako asoose ku kyabenzi kyose ku kiri ekyetteeka Sirajje weebale kuweereza kale naawe ani Madamu Dorah naawe weebale kuweereza kale sebo oyogera n'esseka mwa Paulo wano buloka w'amayumba erungu gya Kosovo kitundu nze bwana Sirajje nze lyetteeka kyendyogerako nze ndaba lijja kukola kubanga mulimu ebintu bye bawaaba n'ogenda ku poliisi ngulaba tebikwatagana naye bwe muba mwakkaanya ne munno eno ate essaawa emu n'akusiba kitegeeza ne poliisi naye eraba nti ebyo byammwe mwenga mmwe mwaba yino biteesaako eyo so temulina kujjuza bisaako mu kooti bona Sirajje n'amawulire agali eno ewaffe erungu gya Kosovo ababbi bangi omubbi akubba engatto ku mulyango ng'ozanguddemu n'agenda nazo okukyuka oziyingize ng'azisigadde seseka mwa Paulo wano erungu gya Kosovo nga mulebe n'ababbi era erungu jjajja nalaba oli ataddewo akaana kakuume engoye nga bazoozezza bajja kuzibba paka ezikala ate nako ayinza okukabuzaabuza nagagenda ogule wali switi era n'azibba kati oteekawo mukulukulu alo kale ssebo ne ssebo kamuteta nnyo musanga ate bamujja kukola naye obwenzi nabwo bukyamu mububiddekaawo kirungiyo baba mwami mwesonyiwe baba mukyalira mwesonyiwe ekyokubiza ezo zonna eziri zikola makuba kubo lyawa ensiko bazigabye twebaza abakikoze amina amina bawulidde kale buteese katondo n'abalala bafune kumwaganya
asobole okuteesa naye nga abantu bateesa muteeseza ku bintu bibiri etteeka ly'obwenzi liveewo kubanga batuusa babaloopa batuusa bawabi wa gavumenti atuuka eri nga abajulizi takyabalaba okitegedde ono yaloopye abajulizi teri yalumiriza munne anti eyabaloopye yaba yakoseddwa yaloopye bali ababiri kati bali ababiri balumiriza obaleete bombi nti ono yabadde tebasobola kujja era bamaliriza tekiriiyo ate ng'embeera bwe tunagaa guveeyo naye ababaka bo ne bakiwagira mu mbeera eyo naye kakati ono ye bamugambye omukyala yakoze kyamu mu mbeera eyo simanyawo meseji zaffe obusungu twongera okubagamba nti mukome ku busungu buli woolaba ng'onyiize ntera okyogera nti wakirisirika wekuba kuddaka wakiyogira olindako okuddeeka ono ayitibwa Sam Ori ali Muyenga agambye good morning ekyenkya Dorah abantu batandise okugoba bannaabwe ewaka mbo talina value kugoba abantu ewaka talina value wakaveewo sigwa nti wakiteeseza ekyotegeeza bo tebayawula leka naawe bamukusaaga mukulu bamuyita Mami Sam Ori omuntu naawe kenyini wetwogera kati awakaawo omanye abantu abali useful n'abatali useful abonoona n'abatereza abatabula n'abasaanyaawo bonna obutandisa obba wewula era ne decision eva w'oyo omuntu okusalawo omulembe gukyuse omuntu atabula takyetagisa waka omuntu atakola omuntu akyala emyezi nawe ng'okimanyi biru zikuleega eno okogogwawo ng'osirise tekikyakola enimo Mwami Samuel oli Muyenga yandwadde yatuyagala nti akyaddeawo ng'alaba TV ng'omanyi wajja kukyala ng'ebbanga ligenderedde ennaku ziweze 3 tovuddeewo tema tikikyasoboka abantu bafa abantu amabanja gabali mbulago bati naye asirise lwa tiimu gyawalabirira agamba sina kyakkola naye nga yeggwawo kati kiddako kimanyi ye kufa kati bwafa banga abantu olabira omuntu gwakyadde olabirawo bantu kugamba nti sukaali bannaye nga ggwawo manka sooli atandika okuyomberayombera sukaali ye bannange ibiri byabulidde nga gwe yajja obuzi otandika okumanya nti ebintu gwobikendeeza temagamba Suzan sabuni era omulese mazzi nera omulese mazzi sooli abamu okuyombayomba tala muzijjeko amasanyalaze nga gagenda nnyo ng'omanya muli bangi tutema mpenda bantu baffe sigalanga balamu ddayo gy'owava obeere eyo oyiye ebibyo kubanga muba mukaluubiriza ensi eno yakaluubiriza kati mukaluubiriza nnyo abantu akati batandise okwetama embeera bakaluubiriza ate nga si kye babadde baagala babadde bagina omukwano mungi embeera ate noonazze n'okuba nti mu kifo ky'okugattako olaba oli ayomba n'abaana bazza ku ssomero mulekerawo kwonoona ebintu ng'omanya olaba ayomba n'abaana be nza naye kanzireyo mu kyalo bakanzire bwengene kange neeyiye nange n'okuzuukusa abalala nti owaye osobola okubaako kyokola mufubuka myaka 26 lwaki webaka paka ssaawa 8 newankubadde bakulabirira ku luguudo awo ennyinnyini woobeera wasobola okubaawo akantu kosobola okukola naye olwokubanga oli kamfate waliwo wagula sukaali waliwo wayaka byonna tolina toyagala kuseetuka ebyo tetugenda negwe basuuziza ennaku nga owezeza omwezi bakusuuza wajja buzibu noonya ennyumba bakyakusuuza tema noonya awalala kale genda mu maaso bawulidde ekyenkya ze Salongo Hudson enakasongola abantu bagenda kutandika okwetta kasita bakole batyo ku tteeka ndowooza lyagamba etteeka balirekeyo okuba abantu bagenda kwettana nowagambye mwe bali kuweereza nze Katongole Matiya Kabundi Sembabule omukazi oyo teyamala kwebuulirira mu mutima kati agume yeyabireeta kati kibe kyakuyiga nti si buli kyolabye nti olina kyogerako onagamba Dorah ne Sirajje mwasize mutya omukyala oyo yalimba nnyo kati yafunamu ki era kyekimugasiza yetondere bbaawe bwamala bafukamire basabe omusajja ajjafuna omulimu omulala nze mama Makas alimalaba mama kasoberako webale nnyo ogamba ekituufu ligibweyo kumala budde kubanga oluusi ekyo kiba mutima gwa muntu si lupapula nti nno basobola odumusuuza tekisoboka onagambye kakawa oyo mukyala afaananyeko enjoka zikutta zirowooza nti zo zigenda kuwona kumbe zita nyinizo onagambye kale wulira omusiru oyo bamusuule mu nju gasiya eryo buba lya kisiru nze mama Jane ebulera abantu bo babbi mu kusinza message zoleeta omuntu babbi kati ani anaaloopa ababbi sente za gavumenti bonna omuntu aloopa ate go bavuma gavumenti yibanoonye tewaliwo asasulwawo okunoonya n'asasulwa okunoonya naye anoonye tutawaanira bwere okubalwanyisa kuba omuntu ali yabba
oli amulopi ate mufute oli yawagira buli muntu agati musiru Sirajje ne Dorah mwe bali kutuboleza nze Kamya Sesanga Eddie omusomesa mu Namataba Secondary School e Mukono oyo omukyala tatukabirira agende yetondere bawe ntumiddeko abakristaayo ba St John Church of Uganda Nazigo Chirondo atana gambe Sirajje mujebaleko nze Fredo Ekayunga oba Uganda eragawa katiba MP bateesa kujjawo teeka liteeka mpisa mu bantu Uganda olemwa onnagamba batuleke tulye ebintu abawaka batukandaliza munkoye nyonze jamuleta munkoye nyonyonyonyo lero JB Christ yebweyogerere okwenda akwava mu Bible bana bakogera ko sibe bakuleta oyo kati yekyawa bulidozo lya mugamba ko yenye akati bawe mugamba nkoyi kati amwatulira wano ku TV ali awa kati nkabakisome bamadamu ulira babagamba mugamba buli saa mukoye naye agambe nze Salongo John Select achilimanganga banange wali wajiliko wayijiveko badechi tseke tuisewo baka onagambye bukedde mwe bali kutuwereza nze izimani talo enzizi achitufu omuntu atabula ateme abatigeza ki atabula ateme omukazi oli gwagamba. Okay. Katumalizane Atman from Mbale, Bujoloto. Good morning. Other people don't want to know, just to finish everything from you and then after. Najikomeza na mukubota kaze. Kale ndoze mbera mchwali tutesa ku bintu biri sogena maso ngotesa babaka babaletedde teka abo government baganti bane abajulizi babwenzi babula etteka tulijewo abantu batecho tudeme tuddamu na kirowooza abaka basise busene kati kivewa kive wanga nabeera kale ojja kuteesa tujagenda maaso nga tusoma messages zamwe naye so tubulira ebiri eyo nabintu nga oli batubulidde ebiri wali babba engatto ebweru bobubbi bowebuli abantu tujaga nti bantu balamu abantu babbi tumulamu katuno tudde namuliga faga February harvest money wancha wa mukaaga ne kusande kitwaga tubagamba alete mwawulidde tumulamu tudde Kakaawa Muchencha nga kakutusiddwako Prestige Magala.